Okay, kati ono agamba nti nze emmere tenzijja ku Yesu omwana wa Katonda era sisobola kwekkiriranya lwa muceere nedda amazima gali mu Yesu yekka abo abasiramuka tebanyiikira. Ono akola komenti eno oluvannyuma lw'okusomesa nga ngamba nti ezimu ku nsonga ezansiramula kwe kubeera nti gwe muceere gwa Ramadhan. Omuceere gwa Ramadhan nali ntegeeza nti lumu twali baana bato nga tetunnasiramuka twagendanga ku muceere gw'Abasiraamu mu mizikiti ne mu maka g'Abasiraamu. Naye ng'oggyeko ogw'oku muzikiti gwo gwakulwanira kugwamu mutuula abaana 5 8 gwo gwakulwanirwa na kugwamu buli Ramadhan ng'ate tulina emidaali ng'era tetusaala magaribi naye nga tugenda ne tulya omuceere gw'Abasiraamu. Naye lumu nafuna ku mukisa ne nnyingirako okwo munda mu ddiiro ne baleeta emmere. Bwe baleeta emmere ne ntuula ku lusaniya lw'abasajja bakulu nga nze muto nzekka aliko. Musajja yandaba n'ampita nanga nti muto jangu nga n'omudaali ngulina naye nga ngukwese munda mu ssaati. N'ambuuza oli musiraamu? Ne mugamba ndi musiraamu. N'aŋŋamba olimba kuba omudaali gwali gulabika. N'azinzijjako naga tiguggyeeyo bw'oti ne nguggyayo ne gulengejja ano ne ntya nnyo nga ndowooza bagenda kunkuba. N'aŋŋamba nedda eno emmere yaffe Basiraamu ffe tugifumba naye nammwe muli bantu ng'abalala. Omusajja nalina emyaka gyali 10 n'atandika okumbuulira Obusiraamu kye ki. N'aŋŋamba nti Obusiraamu tuba bagumiikiriza, Obusiraamu tulya emmere tuli mu maaso, Obusiraamu tugumiikiriza emmere tulya emmere etuli mu maaso manya tugiva kumu. Ekyokusatu tetwogera nga emmere eri mu kamwa. Ekyokuna n'aŋŋamba nti mu Busiraamu tuba n'ekisa n'abeera ng'afuba okulaba nti buli eyali ku lusaniya afuna ekifi ky'ennyama waasigalawo ko omuntu omu yali tafunye ne bakiyuzaamu ne bamuwa. Nze ng'omu omwana omuto bampa ebifi 3 eby'ennyama nkwakyakulabirako. So ekyo kyansika nendaba abaagalana, nendaba omukwano, nendaba okwagalana, nendaba empisa, nendaba obugumiikiriza ng'ate mu Bukristaayo tekiriiyo. Kikyengezako okugamba byonna ezimu ku nsonga ezansiramula lwali lusaniya olwo lwe natuulako, si just muceere as in that. Kitegeeza ki? Musiraamu gwe ali eyo alaba. Tulina omukisa ogw'okusiramula abantu naye ffe kennyini ffe tubeegobera. Abantu bangi tusobola okubayita ne tulyako ffenna kuba Omuganda agamba nti oluganda kulya n'olugenda enjala terudda. Nsaba tuleme kugoba bantu abo ku mmere kubanga abantu abo tomanya hidaaya yaabwe gy'eva. Nabbi Salamu yatuuka e Madiina kye yasooka bwe yabagamba ebintu byali 5 naye ebimu ku bye yagamba nti afsu salaama bainakum wa it'imuuna ta'ama muliisaganyenga emmere wasillu arhama mukole ki muyunga oluganda. Abdullah ibn Salam agamba nti nange ebigambo bye nawulira ebyo kasita yakoona ku kyokulya ne mmanya nti omusajja ono byayogerako bituufu okulya kubanga naawe awakana nti okulya tekusobola kunzijja ku Yesu. Ekyabimu ku byamagero Yesu bye yasinga okukola ebyamuleetera abantu okumukkiririzaamu nti ono gayiwa akabi. Yesu yaliisa abantu 50,000 ng'abaliisa emigaati 5 n'ebyennyanja. Okategedde? Ne bakuŋŋaanya ebikunkumuka. Teriyo nabbi ataaliisa. Ne Musa yaliisa, ne Ibulayimu yaliisa abantu. So okulya kintu kikulu. Naye Musiraamu gwe ali eyo nsaba okiyigemu. Togoba bantu ku mmere. Naddala abatali Basiraamu. Bw'oba osobola okubayita ne musibuluka mwenna nakyo kirungi bambi kikole.
kijja kubasika baliyeko naawe nga tomwenyinyala nga tokola ki ng'ate womuppika ebigambo awo ajja kusiramuka nga